Sibye mutya mwasuze mutya muzukuru wandere ya gacharo kuva emijera kakuru town council Ruhama county ntunga mu district ntuse na tenzi gusye wendinyo mugamba mutya na yeba nange nze nkoye jogo kwezi Robinson tugenda ne tubeereyo rusi noba ngori mulwadde no wulira ensonga no wulanga zikutamye no wulanga wera likirira nze General Bijirwa mwagala nnyo naye nali nfunye obutakanya naye ngensonga yanfunyisa obutakanya ne General Bijirwa ya kugamba nti Eastern Uganda ebeerewo kulwayo nti bano basoga bakole ku bya busoga bano baganda bakole ku bya buganda bano banyankore bakole ku bya ankore nenze nga kyenjagala eggwanga lyonna libeere bumu nga ngamba nti bwaba ngo omunyankore asobora okubeera gulu oba mwachori nabanga byakola tebikontana na mpisa zaachori abeere yakole byalina okukola emirimo gye gitambula bulungi nengamba nti omuntu omusoga bwabeera mwankore nga ngomanjime bwe yajja mwankore natuka n'okwesimbawo nga teyalinayo adde nyumba mwankore abantu bamukiriza ne yesimbawo era katona awangule wini byanyima ebintu ebyo bye nali nkola ki kati mpulira nganze netamiddwa abantu bakola ebyekisuru Robinson abantu bakola ebitaliyo balowooza nti amawanga amalala tegategeera nagenze nenda muganda wange Odonga Oto muna mateeka omutendeke ng'akwataganye ne munne bamuyita ebiri simanye ebiri ng'akwataganye n'abantu abalala negiri batoranya nga kuliko n'abantu abalala bali mu State House abakuru nga bo bagamba nti omunyiraro yenna ali mwachori arundira mwachori aveyo nibatuka n'okuleeta obwana buyimbe nga bugamba nti abantu bandi badde bakola ki achori bagiveemu nenjagala kubategeeza nti mwabakola ebyo bye mukola bya kisiru Obote yava mwamboka mugamuchunga murango najja nabeera mu Buganda nafugiramu nafuko nawasa n'omukyala nga temwamugoba nagende bushe lwaki Obote yabeera wano nawasa n'otuuka okuwasa omuganda nazaara n'abaana ebisanja bibiri nga ye president wa Uganda Amin na ya wasawan lwaki Idi Amin very koboko najja nabeera president wano lwaki nawasa ne Sara Amin lwaki yamuwasa yeyeka Nobert Mbawu teyawasiza wano yamujjane ku musajja namujjako namweddiza wali nga musajja muganda namujjako namutwala tamulina kakati mmwe simanyi kiki muliko Museveni bwe yali ng'ayagala okubeera omukulembeze ankole teyakola yonkambi n'emu yajja n'agikola wano mu Buganda n'abeera mu Buganda ebbanga lyamala lyonna ng'alwanira wano akakadde karamba k'abantu abaafa ba mu Buganda wano nga mwamukiriza n'abeerawo abantu abali mu mawanga amalala bw'ogenda wano n'olaba abali mu Buganda wano abazimbye amayumba abaguza amataka si baganda bw'ogenda mwankole kati n'olaba ekiriyo abali embalala abali ludda weeyo nze nabagamba mwe kyemutamanyi abantu bajuddeeyo bava guru bava rudda wa negunda ali mwankole kati Odonga Oto yagula mwankole yazimba mbalala ndoza afunye n'omukazi embalala abera Kampala ina wamaka kakati mwe muve ku bintu lwaki abantu mbayisamu amaaso abantu abalala bwova wano ng'oli muganda n'ogenda muteeso nga goba kuma nti oli muganda baagala bakugyeyo bw'oba munyankole n'ogenda mu Arua nga bagamba omunyankole akola kiwano lwaki mwe mugenda mu mawanga amalala ne mubeerayo kakati ebyo nze kyova olaba akati Hassan ate naye mudiddemu Hassan Kasubuga agamba Buganda first kubanga kakati kiba kitegeeza buli muntu kati yeefaako ku katundu ke ate nze nali mbiganye nali njagala eggwanga eryawamu naye kakati abalaalo njagala bagamba abalaalo bagamba nti babagoba mwachori baavaawa abalaalo baavaawa mwarabako ente 10 z'ente nga ziyita ekaruma nga zisala nga zigenda mwachori mukimanyi nti ente ezo zagendera mu birole by'amagye nga bazitwalira mu birole by'amagye Tanzania wano yagoba abalaalo abawera kumpi omutwaro mulamba ne bayingira mu Uganda negamba nti abo bantu baffe ne bayingiza abantu abo babeera rudawa babeera muno mu Buganda
kakati bwe banga babera mu Buganda lwacha bali mwachori mubagobayo Buganda yeye nekirizanga abantu bonna baveno ne bajja ne babera mu Buganda balabereke baberemo okubeeramu omanyi kwesi Robinson mutandise okuleeta ebintu ebigenda okutuleetera obuzibu wano yes munze babuulira amazima bwe banga gwodonga oto ogamba abantu abali mwachori baveeyo gwe kikubeeze ne Kampala mu Buganda kiki lwakitobeera guru gende guru obeereyo mwagera kuleeta obuzibu ne parliament yanulunkanira eri wano mu Buganda lwaki bazimbe yabo lwaki temubeereyo mubeereyo mujje wakajanja nze olunaku lwajjo ndooze naku nga bbiri emabega nina abalaalo mikwano gyange abantu abo be bayita abalaalo actually abantu abo banyankole si bannalwanda nze kankubuulire no abanyankole abedda nze ku lwange nze ng'omuntu twagenda okutandika okusetolinga okuzimba akayumba mu 1953 okusetolinga awo waraba awo emijeera twalinawo emijeera awo twalinawo nga awantu wewali naye nga n'okuzimba tetuzimbanga nga jjajjange tazimbanga ng'atambula n'ente nze jjajjange yatambula n'abazungu nga ikwanga yali kiraako ow'omulamuzi ng'atambula n'abazungu ne bagenda eyo gye bagenda ne batata ne bagenda nga tiwali abagamba nti gye muvudde nga muvudde eno batambula okuva e Karagwe ne baveeyo ne batambula ne bajja Nshenyi ne bava Enshenyi ne bagenda Kyafuura ne bava e Kyafuura ne beetoloola ne bakirira ne bagenda waliwo gye bayita Kahondo eri mu Kabaale ne basala ne bagenda e Gishuro mu Rwanda bayitawo Gishuro ne bava e Gishuro bayingira ne Rwanda ne bayita Gahini oba kiraba ng'oli omuzungu ono omusalamuzi ono yatuulanga Gahini gye bayita Gahini mu Rwanda nga tata gyakola jjajja gyakolera jjajja n'afuna omukazi bw'afuna omukazi mu biseera ebyo omuzungu bwe babagobanga ne bagenda ne bamugoba emisinde ng'Abanyarwanda waliwo omusajja gwe bayitanga Ruhenesa w'e Rwanda abakuba kibooko era jjajja yafa nga yeevuma omuntu ayitibwa Omunyarwanda nga si lwakuba nti ki naye bamukuba bamukuba emigo nga bamugoba eri era n'avaayo ne bajja nga balunda n'okutuusa bwatuuka ne badda emijeera baddayo kubanga gye basookera okuva ne baddayo we baali basanga nga n'ettaka lyaffe baalitwala ne balyoka bazimba ennyumba mu 1953 okuzimba ennyumba okubeerawo bambi oba kitegeera naye twagendanga batambudde waliwo batambula buli wamu wonna nze jjajja yaŋŋamba n'akatabo nkalina nga mpandiika Ekyafuura bamalayo emyaka nga 6 ne bavaayo ne bagenda Rukungiri ne bamalayo emyaka nga 6 ne bavaayo ne badda ate Nshenyi ebeera mu nsalo ye Tanzania ne Rwanda nayo ne bamalayo emyaka nga 5 ne bavaayo ate ne badda Karagwe oba kitegeera mu Tanzania ne bavaayo ate ne bagenda kutuuka bagenda n'abazungu okugenda ate Rwanda bamala emyaka nga 8 oba kitegeera kakati ono bwaddawo n'otandika okugamba nti bano abazze eno baki bano abantu bano basajja banyankole mu biseera ebyedda nga tebanasalako Karagwe Karagwe kyali kitundu kya Nkole it was a part of the Nkole kingdom kakati bwe bavaayo Karagwe bwe bagisala ne bagiza mu Tanzania ng'abazungu bagiza mu Tanzania abanyankole batandika okubonaabona nga tebatereera bulungi batandika okubagobaganya linda katono ne batandika okubagobaganya abanyankole abamu ne bakomawo nga tebannawe bali era nga batambula butambuzi n'ente zaabwe omuntu yali alunzeeko ente ayinza okugamba nti okuzimba ennyumba eri permanent bitandise mu 1900 nezigwamu kabe President 7 teyabeerangawo nga waliwo ennyumba eri awo nzimba teyaliyo neto munenya kali kyali nti olina okugenda n'ente awali omuddo we mugenda abantu abasigadde ne batandika ababeeranga n'ettaka nga bamanyi nti ffe wano we tuzimbye akayumba be abalimi abanyankole abalimi kubanga ye yalimanga ng'alinda ebintu by'okukola ki okukula Katonda tannajja alaga n'omuntu yalina ku nte ng'yalundako ente
abanyankore aba basinga batambulanga butambuzi abahororo abanyankore abahima bari abahima muri muna abanyankore batari bahima nenga abanyankore abo bagwa mugundi y'abahinda abahinda be bari abagaba bava mugundi y'abagabe abagabe tubaberanga abahima tebabangana abahima nenga be bakurembeze baringa nente ngatambulanga nente nibaveyo nibajja nibadda eno je bayita busongora be basongora bowulira n'abasongora nabo banyankore nabo bari eyo tuli n'abali ekasese tuli n'abali erudawa abatambula amu ne basara omukutu egundi ne basara omupaka ne bagende Kongo babayita bahema je bari bona bagora runyankore bari eyo bahema nenga banyankore so kakati bana bagenda tebayita bararo tuwali tribe je bayita ya bararo teriyo bano banyankore batazimbanga abachatambula nente zaabwe okutambula nente zaabwe lwaki mubagobaganya atenga baguze ettaka baligula na sente zaabwe kakati eyo guru gwe bagenda bwe batuukeyo Prime 7 yagamba wakiri mutunde ku nteza mmwe mugure ki ettaka mugure omunaba mufunye ettaka abanyankore aba bali eguru abali erudda weyo mwachore eyo batunde ente zaabwe ne bagure ettaka enaku nga 2-3 bankubire simu nibagamba tugume jango tukorere endagaano kubanga bamanya abamu bamutumanyiganye nyo nibagamba jango tukorere endagaano nga bali no kumpa akade kamu n'ekitundu buli lunaku abasajja nga bamanyi nnyo nene mbagamba ndi mugonvu sina manyi sinza kugenda eyo nga tulina okugenda nina okugenda bwe ntuuka mu katawuni nga wakavenebi ne weeyongera katonaawo we nina okukyamirawo ngende eyo munda tubeereeyo maleyo mwezi mulamba ng'akola endagaano z'amataka nga bakuguza amataka ne sente zaabwe teri mukyoli agamba nti waliwo omunyankole yamukoze ekikyamu teri mukyoli agamba nti waliwo omunyankole yamubbyeko ettaka teri mukyoli agamba nti omunyankole yamukoze bubi bonna bakkiriza nze juzi wano enanga Fred enanga yayogerera poliisi yangamba jangu nkuwa ettaka jangu nkuwa ettaka lira siko ya mayiro nga 5 eriro mwashawuli awo bayitawo Rammo gundi awo bagiyita Rammo district ndowooza yagamba jangu nkuwa ettaka tugume olunde okole ki akimanyi nti ndi munyankole kakati olowooza abantu abo tebaliyo tebategeera nina mukodomi wange nakugamba nti mwanyinaze yafumbirwa mwacholi era twazaala abaana bameka era omuwala yabadde wange aze kunzijanjabako era yakaddayo Caroline yabadde wano ngaze kunzija kwa Achiro ye muwala wange yazeeyo amazima Katonda muguru twazaala abaana abo naye bagamba jangu tugume tukwetaka wano nga ntuuka eringa godongo gamba gweddayo mumanya abaana betuzadde mwacholi mumanya abakazi betuwasiza mwe mutagara mwe mujja ne muwase eno fe tuli mu bacholi betuwasiza buuza sale obata wasanga mwacholi sali musalo ofe ni ya wasa mwacholi mucho wasa mwacholi omucholi amulina mulina ne mukara moja na ya mulinako hati mwe muddawo mulimu abaye wamwe temubagala fe tuli erimbe tuli nabo hati mwe mugamba mutogobe wamwe tulagewa nga mwe muri eno mwegirisa ene waffe tubagoba naye baate baagala kubagobeeri mwagala kutugobeeri mutugoba tulagewa amugoba na Uganda baragewa eteeka mu constitution eteeka ligamba muna Uganda wadembe okubeera wano ewona walina okubeera as long as nga wabeera amateeka ge yagawa ekitiibwa mwawuliddeko avuma emuli mwawuliddeko avuma ono wegindi wano owe Nebi mwawulidde kwa vumo wacholi kakati mutwagazaaki gwe odonga oto ekyakulesa embalala okwatagane negundi n'abakungu abali mu gavumenti mugoba abantu mwacholi kiki gwate kiki kyakulese ngeri ogobayo abantu abalala bagamba mbu abagala okugoba abacholi bano abalaalo bano ku ttaka lyabwe mbu ate tebagenda liddiza abacholi siri abacholi bagenda ne bakwata ettaka ne baliwo omukyala gobaita Amina Hassi Amina Hassi mukyala eyali presidenti wa Somalia Farai Did mukyala we ali wano gwe bakozesa okola ebintu ebyenjawulo nti ye investor akore fujo mwacholi akoze fujo buli wamu wonna bamuwe ettaka square mile simanyi mekanta aligire ko ebikajo ekyuma ekimaze sente zaffe ekyo ekitategerekeka byebyo kati beba abayingiddeyo kati be baleeta
bagoba bana Uganda bamara okubagoba eri ne bateeka kwa abantu abatategerekeka baleta abasomali baleta aberitria baleta aba Ethiopia baleta aba Djibouti baleta aba Sudani abe Sudani yekyenguru nekyemanga beba judde beba weta kakati gogamba nti bagoba abalala aberi gowa wano nosanyuka nogamba nti kaba bagobe naye nga bagoba wano okutaka ababagoba bebani abe wano bakagoba abantu emiliyoni 3.8 okutuusa kati mu myaka 2 emabega anabagoba etaka anaririko tugende tulabe etaka lye Kasanda South yonna aririko mu mmanyi Bin Aram nze gwe nalaba omuyindi oba ye nanyiniriyo si Bin Aram mu mmanyi nongo omuntu si atwala etaka eyo kakati bwe bali bagoba bana Uganda nga babagoba bali babagoba nti abaganda babagoba kakati mulemo okukozesa tribe okukola efujo lye mukola nibakozesa aba odongoto ne babawa sente bagambe nti bagoba abantu mwacholi naye ng'ettaka bagala kuligabira abagwira Uganda eweddewo ng'ettaka bali wabagwira ekitegeza State House yeri mu lukwe olwogoba abalalo kyenkubuulira bw'obuuza nannyini kyuma ekya sukali ekyo kisimanyi bakiyita batya simanyi atyaka ekyuma ekyo kyani simanyi nze nkiraba mu budget dakiika ekyekyankwanzi ekyawano wano va ku kyankwanzi kiryandongo kyani simanyi nannyini ekyo kyo kya Muhoozi Kayine Rugaba ate n'ebiri babimuyingizaamu ne Muhoozi yali mwacholi bagambye nti mwacholi mwali anoonya Muhoozi Kayine onoonya ki muganda wange onoonya ki ofa ki n'ensi ettaka lyono lyagaza ki yabirimu negundi nono mukodomi we bebabirimu lwaki mubonyabonya abantu abo bana Uganda bwe batuuka mwacholi abamu bafuna liizi myaka 49 myaka 99 nga bakwataganye n'abacholi abacholi baagala abantu gomanya amata gali mwacholi omucholi liriya yakankananga n'alwala kinyenya mutwe era mwana twanye lwala nnyo wachaliyo kinyenya mutwe banywa amata ga bwerere fe wafere amata tugayiwa ewafe emijera wagwaje emijera waraba amata awaka nali ennyama bwe awaka wajja amata wagaraba gali mayitiro bajja no tuwagaraba kati gwe onsoma y'abantu banyomereno washtegera kati ewafe nze ekinjira kati sirinattaka nandibadde kati nente 15 ettaka tono ne muzeije zite ziri yote wazira zirina ziraba era gye mwasala ne tuli kakati mwe abantu omuntu akumanyira wano batuuka eri amata gye gali abacholi banywa amata batuuka eri kakati abantu balya emmere abalalo tebalima emmere bagula wali abacholi oba kitegera abantu bafunye ku sente bakwata sente ori alina square mile yettaka ne bakwata sente ne bazibawa omuntu n'agenda eggulu nazi oba ekibuga ggulu bwe kifaanana bakizimbye okufuuka okimanyi bwe kifaanana gwe ye gomanya omuntu okuleeta ente n'azireeta ne zibeeraawo gomanya obugagga obuli mu nte obusa buli mu gundi manuwa tebabusuula ente nga wagisaze eddiba sente alisuubula ddiba sente atwala ebigere byokka n'abifumba sente atwala ebyenda sente atwala amayembe sente buli ente terina kintu kyosuula kubanga n'amayembe bagajjako buno butipusi babusala ne babutunda mwe mukimanyi nti mwacholi wali yente mu kusooka naye nga kiza amayembe mwali mukimanyi nga nkunku naye ente mukimanyi gye zaalaga zonna baazirya bano nga bali mu lutalo baazizaawo abacholi tebaddamu kufuna ate baddamu kufuna nte baali bazizaawo koti yakasala juzi ndo wazizaawo odongoto mu ngeri gy'okulwanirira abacholi okuddamu okufuna ente zaabwe ate agobayo zino ye kimusanyusa abantu okulwala kinyenya mutwe nga tebanywa mata obuzibu bwa Buganda kati butabeera nante ente za wano baazirya zagwawo tetukyayina obutabeera nante toyinza kuba na lusuku olusuku lukunguka naye bw'oba olina ente obusa buli buzaawo ki kakati mwankole mugulayo obusa mwankole mugulayo amatooke mwankole mugulayo obugubi bw'emmwanyi mwankole mugulayo buli kimu amata gava mwankole buli kimu kyona kiva mwankole amatooke mwankole buli kimu kiva mwankole n'abakyala abalungi bava mwankole abanywa amata ne basagala abanywa amata ne bajanga bakoze eki ati gwozaala akaana wano n'okatandikirako amajaani gwomanya amajaani kisisiraani nnyo omuntu w'olubuto gy'omuwa amajaani abeerawo naye gwe akaana akakazaalibwa n'okawa amajaani kyova olaba abaana ba wano bonna amagezi gonna gasiimuuse kakati ne twebuuza
ne tugamba nti omuntu muna Uganda yakora atya mwewa mwete mwagalayo bantu nate mwe mwagala kujeno kakati mwe mujeno tubatiitiibye ate bwe mutuuka eri ewamwe mugobe buli omu ye mwe munabeera nani munabeera ne baani twagala wano tunaabasajja abatali baganda abagagga ennyo abali wano gwe bakugamba oyo Odongo obagamba oyo Obiri nibagamba oyo abasajja balaba nibakugamba onaali okiraba yes nga si Muganda naye nga waali wano twagala batubuulire batuwa abantu 20 abaganda abagagga bali mwakyoli tebaliyo anti kati bwe bate baliyo mukola ki wano nyabo bagende mugende juza abasajja ba Odongo oto yakuba omusajja wano bamuyita Wamala nga bagenza okunona amanda mwakyoli namukuba emiggo namuvulunga mu mazzi wanakola woki Odongo otoyo nze kambabuulire bwe mutagira abantu abo ne mubakoma kwabo ne mubakomako ne mbaraga nti Uganda yaffe ffenna mwene musala abantu batukoleko effujjo tetugenda kubeera tubatunulire nga bwe muti nga tulaba tetusobola ne mujoni ne mwegiriisa ne mukola bukyuki mwagala bwe mutuuke wamwe temwagala kutulabako oluwulira tugume nga gibeerega oba kitegeera naye bwe mubeera wano musiba wano mu Kampala naye tebasobola kubeera yadde okumala wiiki tebasobola buli kaseera bali mu Kampala buli kaseera bali Jinja buli kaseera bali Mbalala bali Luddawa naye waabwe tosobola kubeerayo Odongo tokatabeera Mbalala nzera kikugambe jabeera ne kati mulabe ebintu bye bakola bino abasajja abo bwe batuuka eyo gye tebetwalayo bokka banna ababatwalayo bali mu gavumenti ne bagenda ne bayogera ne Emoromori ne boogera ne Paramount Chief ow'eggulu eyo ne bakaanya abantu abo babeereyo tebalinaako buzibu abantu abagamba nti baveeyo mwabawa ssente meka okubeerayo era bagenda ogenda omwali Luddawa bali Luddawa nga abantu bagendayo president yawadde executive order mbu baveeyo yakawa executive order emirundi emeka eyengulu 2 kakati eyasooka lwaki teyakola neno tegenda kukola abalaalo balina okubeerayo neno tegenda kukola mwe Prime 7 temumanyi ayinza okuwandiika ebbaluwa emu n'agiwandiika ku lupapula lwa yeero n'asayininga n'ateekako .2 waggulu ne wansi oluusi n'awandiika ku bbaluwa ya yeero n'ateekako .1 kati babagiweereza bakimanyi .2 abakugambye nti ekyo akyalinamu emitima ebiri akyabuusabuusa kyayogedde ekyo temukigenderako n'okola ensobi n'okigenderako ogwokafiiramu ku baluwa eyo yeemu n'awandiika ey'okubiri n'ateekako .1 n'agamba oyo mumusasule ssente aba ategeeza nti muwa akasente akite tewakyali kyetaagisa naye olwo gy'awandiika ng'akugamba bakugobe bugobi eyebeerako kikasaze bwekati naye agiwandiise reference kubeerako please help so and so kwezi Robinson naye nga wansi ataddeko akasala akawanvu bwekati akategeeza nti oyo mumugobere ddala agende okwategeera akati executive order za Museveni bwe ziri baba security eri bamanye ekyokukola aba SFC bamutegeera naye ate General Muhoozi kati yakirimu okubajjayo yakirimu abateekewa anti General Muhoozi naye anoonya ttaka lyakuteekako ebyuma bya sukaari naye yayingira mu sukaari kati ye bizinesi ye nga wano Kiryandongo ettaka lyonna abantu babajjawo ne babagoba ne bateekawo ekyuma kya sukaari era waali yakolerawo kakati ate neeri bateekayo ekyuma ekira bayita atyaka ne bateekayo ekyuma kya sukaari abantu babagoba ne bateekayo ekyuma ekyo bwebanga musobola okugoba abantu ne muleeta abagwira babe bakola sukaari ffe bannansi tusobola kukola sukaari tumukola lwaki nga tetumukola bana abalima ebikajjo gundi nga wabadde akakamula ebikajjo ne kajjamu omubisi gw'ebikajjo omubisi gw'ebikajjo ono tebagugula abantu nebagunywa sukaali tavaamu naye mwagala tukole tutya nati n'abalaalo balina enti bwe bateekayo ekyuma ky'amata oba ky'amata abeggulu tebakola tebasobola kukola ne muleeta n'abaana bayimba ennyimba ezigoba abantu ebintu byemukola ebyo mubimanyi nti bikyamu ebintu byemukola ebyo mubimanyi nti bikyamu kubanga ekintu ekyo kiteekamu abaana okimanyi nti nno ono omuwala ow'Emityana Nabbosa bwe yagenda mu ssomero n'agamba President Museveni mubi era mugende muzadde nawe bamukwata ne bamuggalira ne bamuggulako omusango kakati abaana bano okubakyayisa abalaalo eyabatendese yaani
ey'abatendese yandi lwaki tebamukwata bakwate yamutendese eyabatendese abaana abo bakwate agamba nti abantu abagobe omuntu atali mutaka lyo nti liryo omugoba kugaragawa kwange ettaka si lyabwe ettaka lya community esazeewo abantu bajje babeere nabo mbuulira wawulidde yaba abantu bekyoli nga beekarakasa kakati baana abagoba abantu abo nze siga nti nkwasiza balaalo nenze mbuuza abagoba abantu kutaka mu Buganda baki bali mu gavumenti anti kikyembabuuza bwe banga bali mu gavumenti ne mubagobako kiki kye muteekako kutaka eryo bagwira ewafe kasana tebateekako mugwira olowooza lyeryo lyokka yona yeri ekitundu bamazeeyo yonna ate gwe wadde mu misango egyo gy'ettaka nze mbibaddemu ne bagenda mu Gold ne bakwata buli omu yenna yaliyo yenna ne bamugamba nti Munarwanda bonna ne babajjayo ne baleeta abaabwe ate Abannarwanda be baleeta tebagera na lulimu lulala boogera Lunarwanda lwokka n'Oluganda tebalumanyi be baleeta boogera Lunarwanda lwokka n'akalulu bajja ne bakuba akakagame n'akawano bagenda akakuba be baleeta baronzi be Rwanda baronzi ba wano naye nga bali abaaliyo babagobayo nga bagamba Bannarwanda kati Munarwanda wakika kigogoba n'oleeta ate Omunarwanda tamanyi na lulimi lunansi lw'eggwanga kakati mulimu abantu abagezaako Uganda okugigobamu bannansi bannanyiniyo era bagenda gibagobamu ekyo mbabuulira oba mu bita ebyokusaaga wano kati wenjogerera emitwalo kumpi 7 eby'Abannayuganda abawala abato abatanazaala baava mu Uganda ne bagenda twali amanyo baba nazaara mawanga g'abawalabu tali amanyo baba nazaara oba banafuna abasajja kubanga yagenda alina emyaka 24 yakamala emyaka 8 gyo myaka 32 anagenda okuwasa omukadde wano nono mbiyita ebyokusaaga anagenda okuwasa omukadde oyo akyakoma wafumbirwe kakati oyo wasuula ayeeyo tanna nagenda nemuzaala mumwa yo bakyayagala kuzaala ate azaala muzaala amuteekewa ye ebiyiso bye babakuba byo binaabakiriza okuzaala kakati abantu bali mu kubonaabona Bannayuganda abalala basigadde emitwalo kumpi miliyoni 3 bali mu buwanganguse bali Canada bali USA bali Ludawa bali eyo bakola n'ebibiina bagamba North American Uganda Association tebalina ssuubi lyakudda North Uganda Canada Association bonna bali eyo twalina na ssuubi lyakola ki lyakudda nze namuganda waffe oli Rutaro Martin Rutaro yaŋŋamba nti amaze emyaka 4 kati mweta mu Canada ebyakuno yabikola ki yabiggalawo naye yewe yagendera bino byonna tebyaliwo yagenda agenze kusoma bwatuukeyo n'afuna omulimu ye n'abeerayo n'akugamba nti Bannayuganda bali mu Canada waliwo omusomesa juzi yali akasomesa abaana okumala emyaka 25 ng'abasomesa Canadian Prairies ojimanye neekirabo ng'abasomesa Canada simanyi biki Montreal kakati kuno n'agamba kanfune visa ngende mbagambe wana aba Canada nti ngenda kulaba wali wembadde nsomesa abaana okumala emyaka 25 visa bagimumye akati oyo byabadde asomesa kati Canada olwo bitugasaaki kati naye abantu bajjuddeeyo era baba yagamba oba kino je konze nkaddiye kati myaka sikyasobola wano Uganda wano fuwe tufiira tubeere wano owulidde ekiri mu America Bannayuganda bali mu America abasiba kuduka bakusobera bagala nakubaza bonna wano wona abantu naye babaza luddawa ettaka lye baalina baaliba tebalinawe babeera ettaka erisigadde liri mwancooli abacooli tebakukkiriza kulinnyayo naye ng'ate bono bo babeera wano n'Oluganda boogero lw'ebitege kati biki bye tuliko Robinson abasajja abo bakyamu abakola ebintu ebyo bakyamu abatandise okuleeta tribalism ezo nkyamu kubanga eggwanga Uganda libadde likkiriza abantu okwegazaanyiza wonna nze nali nkyali muto nga ndi ewaffe nga nali mu P3 naye ng'omusajja akulira poliisi y'ewaffe musajja Mukaramojja nga muwanvu bw'ati era nga bakugamba nti oyo Mukaramojja n'olwaliro bwe baba baagala kubaako gwe baweereza bagamba nti ago temumuleeta tetumwagala kubanga oyo munyankole kubanga oyo muki poliisi yali y'eggwanga yatandika dde okubeera mu tribalism batandika n'okugamba gundi tebamudeploying naye naffe abakyoli eno gye bali abakulembera zi poliisi bali bangi n'abakulembera amagye derikinyeko muki kakati be bagoba bali bo bali wano
fete twandibadde na buzibu nze kubuulira amazima mwankole ebigambo bya tribalism byaggwayo tebakyali kwebyo balinga Buganda amanya batuma tumusiime tumwebaze ahimbisibwe bali ku Yesu naye toyinza kumugamba nti ye yatumye erinnya omutegeere nti ono erinnya lyatumye yatumye odongo yatumyani nina juzi nabadde mu internal affairs ng'omwana omusajja omuganda ava kuno n'agenda Rukunjiri n'awasabwe yatuukayo yo abaana ne yabatuma amasiko otata asooka tata mwana we mutabani we yamutuma amasiko bwe yafa abaana bonna nibo bayita bamasiko abaana bonna kakati ate nga yeye Rubega kakati bagenda okubuuza ti jajjawo yani Rubega nti ate taata abeera ate amasiko ne bagate muddamu kwogera kigambo ekyo eri tebakyabirimu ebyo babivaamu bo batumanga bwe bayagadde tokyasobola kumanya nti ono muganda ono mukije bali bangi kati abakyoli lwaki president yakkirizganyiza nabo okuwa executive order president nze nkugamba ye wa bya bufuzi ye mwago amanya nti wana akalulu kanoonya kabanoonya kakati ye taagala bagoba bali naye agamba nti mpisiza ekiwandiiko naye bwe kiyitako kiki kibeerawo kiri bwe kyayita kye kyaliwo tewali ne kino kigenda kuyita abalalo kwegamba mu bufunzi babeereyo ate kati omulala kubanga bannayuganda akoze musango ki ogumugobya mwakyoli omugobya mwakyoli gwe munnayuganda ogamba omulalo gwe omuganda owawano ogamba omulalo bamugobe mwakyoli bamulete mu Buganda bamukozereyo batya bweri agenda mwakyoli Buganda tiyagiraba naye aba Buganda tuliimu anti bwebeera munze odongoto Gilbert Oranya noli gwagamye ebiri ne bagambye nti General Muhoozi gwe batutte mbwateeka ekiragiro ekyo mu nkola naye General Muhoozi yegendereze kubanga naye gye yava twamukiriza n'abeera omwana wa president bamuzaala Tanzania yandibadde era wano mu Uganda mu Buganda wano General Muhoozi ayinawo n'ebizimbe wano abulina wali ensambya mwana muzaalo we Tanzania Dar es Salaam bamuzaala Dar es Salaam yagwa ku ttaka Dar es Salaam nga bamuzaalira Dar es Salaam mwana muzaale mu Tanzania awedde birth certificate yeri naye yajja wano n'abeerawo waali ye CDF waliwo omwana yazaalibwa wano nga mu Tanzania kati ye CDF we Tanzania tekisoboka lwaki gwe Muhoozi tugamba nti wayi jangu gwe kola azilonga azinga kitawo wali wano jangu okole ki okole twali amuganye mwe lwaki mulowooza nti abantu abazze wano abakolewo bo baveewo batambule bagende General Muhoozi weddeko singa tugendera mu kubuzaale wandibadde toli wano wandigenze n'obeera mu magye Tanzania naye oli wano jangu tukole fe abamu tulina mukubonaabona ku lwammwe kubanga mwe muri mu ofiisi zaffe fe abazaale bawano fe twandizibaddemu fe abazaale bawano nze banzaala mijera awo wenyini maama yakwata ekitooka awo bwati nankuba wali ekitooka tyagenda na mudwaliro yakuzalira waka waliwo ebitooke biri awo awe waffe nange banzalira waka ku kitooka olaba awo wetwatuuka awo waffe awo wetwali wali walunga ku kasozi awo akati wali ekyengulu eyo we wali olusuku eyo ensonga gye zaggwera nagira bwati nankwata bwati nankasuka wali n'omukyala eyanzaalisa kyali akyali mulamu bamuyita Mukandaani awula tugu eyaliwo nga bankasuka eri waali akyali mulamu kakati mwe muddaawo ne mugamba abazaale bawano bebazaalira ku bitooke nze ne kweziro bintu tuli wano tuli mu kubonaabona tetulina bye tukola mwe abazaale abebazaalira mu madwaliro ag'ebbeeyi ne mu bifo eby'enjawulo Tanzania ne luddawa mwe muri wano mwe mukola naye ate muri ku bannaffe abalala be mutulugunya muve ku bannayuganda abalaalo bannayuganda muve ku bannayuganda omuntu bw'aba nga si munnayuganda naye nga mwali nga tanagwa atawanyiza muveeko kubanga bannayuganda abali ebweru bayitirivu nnyo nze nina muwala wange abadde mu Iran era singa si lutalo okujja abadde amazeeyo emyaka 6 nga simanyi gye anoonya kasente ke era yaŋŋambye kojja ngezaako okulaba nti nzija n'ebintu si byangu naye mbadde nze ndi bulungi bannayuganda abasinga bali eyo bali mu kubonaabona naye gye bali bakola gweoyinza okuddaawo n'ogamba ono si munnayuganda lwaki ali wano nga naye yeeyiiya nga munnaganda wo bwali ebweru bwe yeeyiiya muleke abantu beeyiiye babeerewo abantu mubaveeko as long as bw'aba nga tazze n'atwala akatakako nga tazze n'atwala akayombako ku mpaka nga takozeeko fujjo
muleke yeeyiye kati ate ffe wano mu Buganda tuli bulungi ffe kimanyi nti mu Buganda abalaala ettaka lyonna balitutte ekyankwanzi owulirayo Ssaabasajja ng'alwana ate ng'alwanisa ki musajja wattu ewaffe ekasanda gw'omanyiyo abalaalo bonna gye bali ffe nga tetulina ffujjo kakati bayinza okukama bakola olukujjukuju bonna babaleete wano nga baagala babaleete wano anti nkugambye nti wali ani yaziyisa ku gundi ku buliji ekaluma nga zitambula wazirabako baali bazitambuliza ku gundi y'ente ku gundi z'amagye emmotoka z'amagye zifwabu zizabitwala kakati bayinza okuba ng'eri bagira kubanga ettaka wano baliguze lingi abalaalo ate ng'ente ziri wala okitegeera ate ng'amata wano gatuuka kumpi ku byuma abagagula bangi weebali n'ennyama etuuka ku bulungi kubanga eno tulya buli kimu tuna kye tuleka bayinza okuba nga bakola olukujjukuju eri babajjeyo babaleete wano bano bajjule mu Buganda nga kye baloonya oba tokimanyi ekyo ettaka lyabwe balitwale Mwankole toyinza kuleetayo nte oziyiseewa buli omu yasiba walabe waffe buli omu yasiba kakati gwoleete ento ziteekewa ani gwogula nti tambula ogende nti omuguzi anaatunda waffe batunda kati gundi ekyali wano oli yagula ekyalo kiramba n'agobawo buli omu n'asiba ekyalo tekiriimu nte agenda kuteekamu nte kuzijjawa ziri eri ziri mwakyoli ziri muteeso kati bakola okujjukuju bagamba nti bagoba balaalo so bakomyawo abantu baabwe babasembeza njagala kati waveeyo omuntu wano mugambe Hassan enaku zino sikyamulaba bwe yatandika okulwanira Buganda gye nali mugamba n'agaana naye ateekewo embeera omuntu atali Muganda taddamu kubaako kyakolera wano aveewo kati gamba mugambe Hassan engeri gye yeyambula kati naye agambe nti buli mulaalo yenna alina ente wano ng'ali mu Buganda afulume Buganda n'abakyoli kubanga abakyoli be baleese olutalo kati namwe musooke mugoba abalaalo kwanga bebagobeka oli bwabanga yafulumiza gundi yafulumiza simanya executive order kati bonna si mwakyoliwoka evere mulaalo ali waali nga waali si walina okubeera fuluma emugobe ogende Muteesa olabe wano omulaalo bwafuluma manya Muteesa ali omulaalo ali Muteeso anti kati n'ente ziva Teeso ente zisinga kati ziva Teeso anti mwense munsobera muri wano muri kati abalaalo kale babagobe President Museveni awe executive order babagobe mu Uganda Tanzania yabagoba nega abanyankole bonna tubagobye President Museveni aganti abo bantu baffe mu bantu baffe kati obagoba kulagawa kati luyinza okubanga n'ekyo nalwo olukujjukuju olw'olubayingiza Congo obanyina bagambako nti waliwo eggwanga erigenda okukolebwawo Congo makati nga lyabantu bali awo bategeerekeka lubanyankole bagundigundi abo liri awo lijjawo balisaleko ku liri Bannarwanda banyankole bagenda kulisala ku Congo kakati nga sina kindi nga babagiraagira basale ensalo bayingire Congo bakwatagane n'abahema bali benkugambye olyoka olabe